Joyce, kampuni ki gye wajja nayo mu Oman okola? Obadde okolerawo? Obadde okolera wa? Tubuulire gy'obadde okolera. Erinnya lya bbosi wo olimanyi? Bannange mugyebaleko, tuli wano eno Muscat mu Oman. Ono omuwala tumusanze wano, ffe bannayuganda abajja okukola eno, abajja okuba ekyeyo. Kale ono omwana alina obuzibu ku bwongo naye nga alabika ng'eyagobwa ewaka, amaze ebweru ennaku nnyingiko. So amumanyi, weereza vidiyo eno mu bantu be asobole okuba nti ayambibwa. Ono omwana ali wano eno Muscat mu Oman, ensi bagiyita Oman, ekibuga Muscat, naye tuli eno mabbali wa kibuga bayitayo Mabera. So yenna abamanyi omwana ono, erinnya lye ntegeddeko limu lya Joyce, bambi mumuyambe. Tamanyi kampuni gye yajja nayo, tamanyi mannya g'ababoosi be, talina ID yonna, talina yadde passport, naye amumanyi. Osobola okufoodinga vidiyo eno eri abantu be asobole okuyambibwa, kuba naffe batuyise buyisi nga balaba nti tufaananya olususu, tulina kala y'emu. Naffe kwe kusalawo ne tujja tulabe ogubadde. Bwe tumutuukiridde, mu kusooka alabisenga omwana oba alabisenga omuntu ategeera, naye wayiseewo eddakiika zibadde nga 2 n'atandika okwekola obusolosolo n'ebintu ebitategeerekeka. We tutegeeredde nti alina ekikyamu ku bwongo. Ne bano aba Bangladesh, Abayindi n'Abapakistan abazimba wano eno ku kino ekizimbe be batuyise. So nabo ne batunnyonnyola ne batugamba nti omwana ono ateekwa okuba alina obuzibu, naye amanyi ono omwana, amanyi bazadde be. Osobola okufowadinga vidiyo eno oba omuntu we yenna, tujja kusanyuka nnyo nga mukikozeeko ekyo. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Kalama TV kojja mateeka ddaamu oyo abeera Oman yagudde ddalu. Omuntu yenna amanyi famire ye, tukusaba obeere nga ogitegeeza, ogigambe omuntu gwe baasukuma Oman. Mukimanyi Oman tebakkirizayo bannayuganda, naye abaamutwala oba agenti gezaako bambi olabe nga oyamba omuwala oyo nga tannaba kubeera ng'afuna obuzibu ng'okukwatibwa ku street. Joyce, kampuni ki gye wajja nayo mu Oman okola? Obadde okolerawo? Obadde okolera wa? Tubuulire gy'obadde okolera. Erinnya lya bbosi wo olimanyi? Bannange mugyebaleko, tuli wano eno Muscat mu Oman. Ono omuwala tumusanze wano, ffe bannayuganda abajja okukola eno, abajja okuba ekyeyo. Kale ono omwana alina obuzibu ku bwongo naye nga alabika ng'eyagobwa ewaka, amaze ebweru ennaku nnyingiko. So amumanyi, weereza vidiyo eno mu bantu be asobole okuba nti ayambibwa. Ono omwana ali wano eno Muscat mu Oman, ensi bagiyita Oman, ekibuga Muscat, naye tuli eno mabbali wa kibuga bayitayo Mabera. So yenna abamanyi omwana ono, erinnya lye ntegeddeko limu lya Joyce, bambi mumuyambe. Tamanyi kampuni gye yajja nayo,
tamanyi mannya g'ababoosi be, talina ID yonna, talina yadde passport. Naye amumanyi, osobola okufoodinga vidiyo eno eri abantu be asobole okuyambibwa, kuba naffe batuyise buyisi nga balaba nti tufaananya olususu, tulina kala y'emu. Naffe kwe kusalawo ne tujja tulabe ogubadde. Bwe tumutuukiridde, mu kusooka alabisenga omwana oba alabisenga omuntu ategeera, naye bwe wayiseewo eddakiika zibadde nga 2 n'atandika okwekola obusolosolo n'ebintu ebitategeerekeka. Bwe tutegeeredde nti alina ekikyamu ku bwongo. Ne bano aba Bangladesh, Abayindi n'Abapakistan abazimba wano eno ku kino ekizimbe be batuyise. So nabo ne batunnyonnyola ne batugamba nti omwana ono ateekwa okuba alina obuzibu, naye amanyi ono omwana, amanyi bazadde be, osobola okuforwardinga vidiyo eno oba omuntu we yenna. Tujja kusanyuka nnyo nga mukikozeeko ekyo. Tweyanziza nnyo, tweyanze.